Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'Ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi. Munnange tukyali mu katabo Omulembe gwa Muteesa obwokubiri era ng'akatabo kano kawandiikibwa omukulu Ernest Kibuuka. Era ng'olunaku olwaleero tutuuse ku mutwe okugamba nti ebikulu mu ndagaano y'1955. Okuva endagaano y'1900 we yakolerwa ebyobufuzi bwa Buganda, Abangereza bajjanga babyesigamya ku ndagaano eyo nga y'entegeka y'obufuzi egobererwa mu kufuga Buganda. Naye omusango gwa Kabaka bwe gwali guwozesebwa abasajja abakugu mu by'amateeka, abalamuzi ne balooya, engeri gye baataganjulamu era ne bawenja buli katundu na buli kanyiriri akaali mu ndagaano ya 1900, baalaba nti newankubadde nga waaliwo ebintu bingi ebyavaako obutategeeragana wakati wa gavana ne Kabaka n'olukiiko, naye ng'endagaano nayo mwe baasinziira okukaayana nayo yali ekaddiye era ng'efuuse enkonge mu kukula kwa Buganda mu by'obufuzi. Omusango gwa Kabaka nga gumaze okusalibwa, gavumenti ya Bungereza nayo yakiraba era n'ekikkiriza nga kisaana okukolebwawo endagaano ya Buganda endala. Kwe kutuma Mwami Wankoko omukugu mu bya Constitution ajje ateeseganye n'ababaka b'olukiiko lwa Buganda ekyavaamu endagaano ya Buganda eya 1955. Endagaano eyo bwe yali ekolebwa yali yakumala emyaka 5 gyokka. Oluvannyuma wabeerewo okuteesa okulala ku by'enkolagana wakati wa gavumenti ya Queen n'eya Buganda. Ebikulu ebyassibwa mu ndagaano ya 1955 bye bino nno munnange bye ŋŋenda okukuwa. Ekisookera ddala okukomyawo Kabaka Muteesa ku Bwakabaka. Ekyokubiri okujja Kabaka mu lwokaano lw'ebyobufuzi n'afuuka constitutional monarchy. Okwongera enkola ya demokulasiya mu Buganda. Ku luuyi lwa Buganda abantu n'olukiiko baalwawo nga tebannamatira nkola eno eyali empya ennyo mu Buganda, eya Kabaka waabwe gwe baagala ennyo bwe batyo era gwe beesiga ennyo, obuteefugira butereevu bantu be, naye n'alinda okukakasa oba okuwa amagezi ku ebyo ebinaabanga bimaze okuteesebwa baminisita be. Abaganda baasooka ne bakirowooza nti si kituufu, naye ate oluvannyuma entegeka eno olukiiko lwagikkiriza olw'okwerinda nti si kulwa nga ate Kabaka addamu okutomeragana obutereevu ne gavana omulala alibaaliwo, olwo ate nga Kabaka addamu okuwaŋŋangusibwa. Ekyokusatu, endagaano yawa obweyamu okukakasa ddala nga Buganda tegenda kugattibwa mu Federation ya East Africa wabula ng'olukiiko lwa Buganda olukulu lumaze okukkiriza, so si kubuuza legiko yokka. Ekyokuna, nga wabaddewo enkaayana ku by'entaputa ya Constitution, High Court ya Uganda yeneesobolanga okuzitaawulula. Ekyokutaano, endagaano yayongera Obwakabaka bwa Buganda obuyinza ku mirimu gy'abaminisita abaali 3 ne bafuuka 6, nga kuliko Katikkiro, omulamuzi, omuwanika, ow'ebyobulamu, ow'ebyenjigiriza n'obulimi. Ensonga ey'omukaaga, Buganda okuba ng'eri kitundu kya Uganda ey'awamu. Ekyomusanvu, olukiiko lwakkiriza okulondanga ababaka ba Buganda okukiika ku legiko. Ekyomunaana, mu lukiiko olukulu olwali lutuulamu abaami abeereere mwayongerwamu abakiise b'abantu 6 nga balondebwa butereevu ku kalulu. Okwo ne kweyongerako sipiika, ababaka ba Kabaka 6, olwo bonna abatuula mu lukiiko olwo ne bawerera ddala 93.
ensonga ey'omwenda. Gavana yasigaza obuyinza okukakasa oba okugaana etteeka lyonna era ng'ayinza n'okugaana okukakasa abaami ba Kabaka nga ne Katikkiro mwagendedde. Munnange mu Sebutemba wa 1955 gavumenti enkuumi nayo mwe yatandikira okussaawo enkola y'abaminisita oba giyite ministerial system mu nfuga yaayo era neeyongera ku muwendo gw'ababaka abaddugavu mu legiko ne guba kyenkanyi 3 abaddugavu 3 ab'amawanga amalala. Enkyukakyuka ezo tezandisobose kubeerawo mangu singa Kabaka Muteesa teyamala kuwaŋŋangusibwa. Bwe zityo ezimu ku nsonga ezo waggulu ezaaleetawo akasambattuka akanene wakati wa gavana ne Kabaka n'olukiiko lwa Buganda. Ababaka abaali ku kakiiko ka Wankoko gavana bwe yazibanjulira baasobola okuziteesaako n'obwegendereza okutuusa enjuyi zombi lwe zaatuuka ku kukkiriziganya. Era okukkiriziganya okwo tekwakoma ku kukomyawo Kabaka kyokka, naye kwaleeta obufuzi bwa Buganda okugenda ennyo mu maaso n'okwanguyako obwetwaze bwa Uganda yonna. Ate katuyingireko katono mu ndagaano y'1955 tulabe egimu ku mirimu ejaddizibwa Buganda n'enteekateeka ezaateekebwawo okuddukanya nga bwe zaalagibwa mu ndagaano eyo. Endagaano yateekawo enkola y'olukiiko okulonda agenda okulya obwakatikkiro nga gavana amala kumukakasa Kabaka n'alyoka amuwa. Ate ku by'okulonda baminisita endagaano egamba nti Katikkiro yajjanga okulonda abantu abo ng'abajja mu lukalala lw'amannya 15 aganaalondebwanga olukiiko olukulu. Mu mwaka gwa 1961 baayongerako ne minisita wa local gavumenti nga minisitule empya zimaze okuteekebwawo. Gavumenti ya Uganda yakkiriza okwazika gavumenti ya Buganda. Abamu ku ba ofiisa baayo abazungu ne bagenda okukolera emmengo nga ba permanent secretaries mu minisitule ezo okuyamba okuziggulawo n'okuzitandika obulungi. Abange ebyo nno kambikubiraawo tuddiŋŋana ate mu kitundu ekirala nga munnange nkuwa ebirala. Ayi Katonda kuuma Namulondo.